What are you guys up to? That's a good one. Are you guys from here? No. No? From Africa, Uganda. Really? That's awesome. How long are you here for? Bw'olwajja n'ofunirawo omulimu. Life yali eti. Omulimu olwasooka life yali nungi emyezi egyasooka 8 nali sikola. Ng'obeerawo. Nga mbeera mukulu wange. Embeera yali etyawo. Embeera yali bwetyo nga bw'oba oli wa mukulu wo teri nga omuntu azze nga talina wamureceive. Embeera yali nnungi generally. Kiri kitya n'okufuna omulimu? Oba tulina nnamba kiba kizibu. Abannayuganda bangi batula basabo eno ku Bukedde TV bo balowooza nti bw'ogira mu Amerika bw'ojja mu Amerika omulimu otandikirawo okukola. Kiri kitya oyinza tubuuliramu? Kisinzirawo w'otuukidde. Bw'otuukire wange nze nkuyambiramu ebbanga liriita ddene nga tonafuna nnamba. Otuukirawo abantu abalala ajja kugamba nti kola bw'oti weebake okole bw'oti. Naye nze engeri gye nayitamu ne ngamba nnyo okuyamba omuntu yenna azze oli bw'antuukirira muyamba. Leka naawe totufera leka abantu bali ku Bukedde TV babuulire kubanga batugamba wano Bannayuganda bali mu Amerika nti abantu abamu ayinza okugamba oluba okutuuka wiiki emu toyina mulimu ate sasula bills, sasula amasannyalaze, sasula amazzi tubogamba nti nno bayamba. Saagala buli omu ajja agambe nti ajja kujja wange nti ngenda muyamba naye oli wabeera mu niidi nga talina waasula talina waakola ki osobola omuyamba ne mutwala mu bifo sitagenda kubeera wange mufunire ebifo wayinza okubeera temporarily naye nga bw'anoonya amagezi gakola ki agabeeramu kubanga waliwo shelters osobola omuteeka mu shelter n'abeeramu. Shelter yandibadde nga ey'abakateyamba? Yes, gavumenti yezikuwa bakuwa engoye bakuwa ekyokwambala bakwambaza ne bakuliisa buli kimu kibeerawo paka lw'otereeza obulamu. Bwe twogerera wano gwokola mulimu ki? Kola kwa bifaananyi. Oba Bannayuganda bifaananyi? Si Bannayuganda bokka. Business enga bagita cat farm photography. It's very big. Nkolera emirimu egisinga ngikolera Florida. N'okuba Bannayuganda nga lw'embaga ki naye nga ebintu ebisinga mbikola ntambula. Nina aba clients banene the big clients. Najja mu Boston in 2004. Wajja kukola ki? Najja okulabirira abaana bange bamulekwa engeri gye bafiirwako abantu baabwe nga sina wengija ssente n'emu n'ebizibu ebyali e Uganda ebyali eby'amaanyi ennyo ninsalawo okujja nsobola okulaba nti abaana abo nsobola okubasomesa. Kati bwe wajja otya? Baakuwa invitation abaana bo wakipanga otya okubeera nti obeera Boston esawa? Nina ab'emikwano omwami Ssemakula akulira essomero university ye yasobola okunkolera invitation okujja mu America. Kati mu myaka gy'omazeeyo watandika kukola mulimu ki? Wasookera ku? Nasooka kukolera baana ab'Abannayuganda n'oluvannyuma nindaba nga ab'abaana munaina binkaluubirira nnyo by'abaana nimbivaako nintandika okulabirira ku bakadde ate mu bakadde ninvaayo naye nga neekozesa emirimu gyange egy'engalo nga mmanyi okufumba ebyokulya ninfunayo akantu kensobola okukola nintandika okufumbanga ebyokulya Bannayuganda bye baagala ennyo. Naye njagala nga tunatuuka ku byakulya obulamu bwali butya nga wakava e Uganda otuuka e Boston? Obulamu bwali bukalubo nnyo era natendewererwa nenjagala nzireyo. Ki ekyabukalubya? Kyabukalubya bigambo bya ssente nga tewazirabika kubanga wano bw'obeerawo oteekwa okubeera n'omusingi gw'ebintu beetaaga omuntu asomye ennyo osobole okusoma osobole okubeerako nekyokola naye ng'okusoma kwange kwali si kwa waggulu nnyo. Wali tewasoma? Kati gwe wawulira nti byakugenda Amerika n'ogaana naye kagenda okuba ekyeyo? Kagenda okuba ekyeyo naye nga si kyekyeyo ekikubika tewali kyosobola kukola. Kati Uganda walekayo ki? Uganda sina kye nalekayo kyamaanyi. Byonna wabitunda n'ogyemu? Byonna nabitunda nenzija eno
nsobole okufuna obulamu obujja nga ndowooza sente eno gye ziri awo inoge ninatuuka wano nga tewali sente n'emu nagijja kujja kukula. Uganda wali obeera ku kyalo ki? Uganda nali mbeera mu Busoga mu Jjinja. Ne bakugamba nti eno bifuna bizibu nnyo, ajja ku sente ojja kuyoola njole. Nenzija olwokuba nti nali nakafiirwako bazee wange kumala ebbanga niŋŋamba nti kaŋŋende ndowooza nfunire abaana bano sente zinaabasomesa. Kakati kwe kujja naye nasanga obulamu obuzibu ennyo era eno nzibu nnyo ddala. Embeera eno bw'ogigeraageranyaamu eyakakati gy'olimu ne bwe walimu eri ewammwe Busoga, kiki ekisinga obulungi? Eyewaffe nnungi kubanga teriiko winta era teriiko bunankano kusafaringa kunene nnyo kubeera awo. Naye neesanga nti ate bwe naddayo nga sinako enkoze mba bubi. Kati otya okuswala okuddayo waka? Okuswala okuddayo awaka nga sirina kye neekoledde. Kati ng'oggyeko okutunda capati, ki ekirala ky'okola? Sirina kirala kyonna. Sente z'ofuna mu capati zikumala okwebezaawo? Butono tebumala, naye ng'ate obulamu nsobola okuba nti ndi bulungi kubanga n'abeewaffe bakaaba ndaba ate bakaaba kinene okunsinga. Kati osuubira okuddayo ewaka? Nsuubira okuddayo era nkwagala nnyo naye nkyanoonya magezi ganzizaayo. Ekyeyo kyo kiganye? Ekyeyo ekyeyo sikisobola. Obunyogovu bwe businga okunkalubirira. Okola ki mu America? Mu America okola mu finance kula company ya State Security Corporation okola nga mbicho fund accountant. Tobyetumye bwetumiriro? Nenda nyawo nasoma. Okay. Nasomera wano mu America emyaka 4 nkola mu finance e Boston yeyo. Nenge era ngeza okutandika kwekozesa ngantandika ka business kano aka Pearl of Africa store. Ndeeta amaguzi kuva Uganda ne mu East Africa abana Uganda n'Abafrika ne bayigula. Business twatandika mama wange ajetisafina bazira naye kati twadukanya fenna Uganda bange. Kati ka business kan wojodi mu America. Najja mu December nga 16 2001. Kati mbufunze gye emyaka 10. Emyaka 10 December mwaka gwa. Watandikira ku ki? Natandika wanajja wano neganya nesoma in Virginia. Nasoma international business and computer science. Nobitegeera? Unobitegeera? Nebitegeera era kati era omulimu gwenkola international business whereby I'm trying to bring international staff from our country nembita no mu America. Lwaki wano mwambala nnyo empale ennyimpi abasajja? Twambala empale ennyimpi olw'omusana. Omusana mungi nnyo naddala okuva mu July okutuukira ddala mu October wano naddala mu California. Omusana gubeera mungi kyobola nti abantu bambala empale ennyimpi oluusi abamu batambula tebalina masaati. Omusana mungi nnyo wano kati bwe twogera wano degrees ziri mu 10. Ensi America yensi esinga okubeera engaga mu nsi yonna. Kati kiri wano kimenya tteeka okutambuza ekigere oluguudo. Olaba omuntu atambuza ekigere kimenya tteeka naddala nga kati waliwo ebiseera enguudo ezimu zosobola kutambuza ku bigere nga gebayita flyway. Enguudo nga wazalye nga tujja zitwala emmotoka 5 zigenda mu direction yemu kudda zeeta emmotoka 5 zemmotoka 10. Kakati gwe omuntu ow'ekigere tokkirizibwa kubeerako ku flyaway naye wano oba freeway kirongose freeway. Amanya gange bamita Atasembusi nga mbeera Los Angeles, California era nga gyenkolera emirimu gyange nakubeera wano emyaka 5. Njagala tuwulire olunaku lw'ojja Los Angeles wano mu California. Obulamu wabusanga otya? Wanatuukira Los Angeles, California obulamu saabusanga tebwali bubi nnyo, tebwali bulungi nnyo ng'omuntu yenna agenda mu nsi etali ye gy'atamanyidde, naye eventually bwe natuuka wano I settled in n'entandika okukola emirimu gyange. Kyo kyasinga okukalubiriza nga wakajja? Bintu bingi nnyo.
okusingira ddala engeri gy'otandika okufuna omulimu engeri gy'otandika okweyimirizaawo engeri gy'otandika okufuna woosula byonna byali bizibu naye lwakuba nasangawo abantu bemmanyi abaali babaddewo ebbanga eddeneko ne bannyamba okubeera nga nsetolinga n'okusobola okufuna ebinsobozesa okukolawo sandibadde muntu yena advice kutunda kibanja kyo oba nnyumba ye kujja mu United States of America kubanga nsi nnungi yes it's the first world naye nga sinsi nyangu nnyo nga abantu abasingayo bakiwulira nti ajja kufuna visa alinye ennyonyi ajje mu America olunaku oluddako atandika okufuna dollars bwekityo si bwe kiba mulimu emitendera mingi nnyo ate nga it's very stressing out here in this country. Tuwulire mu Luganda bw'otugamba stressing kibeera kityo oyinza kumala omwezi nga tolina mulimu. Waliwo abantu omwezi kitono waliwo n'abamala omwaka abamala emyezi 6 waliwo n'abajja ne balemererwa nga baleka batunze ebintu byabwe ne besanga nga bazze ku nnyonyi bazzeeyo e Uganda ate nga tebalina kye baleka buli kintu kyonna nga bakyemalako dda. Kwegamba si yensi esinga okuba ennyangu ng'omuntu waligambye nti ngenze mu America ngenda kutandikirawo okufuna ssente oteekwa okuba nga olina ebikukkirizibwa okukola wano okufuna omulimu oteekwa okuba nga either oli muyigirize oba n'oba toli muyigirize oyinza okukola emirimu mingi abantu bagenda ne bakuuma ebizimbe abantu bagenda ne bakola ki abantu bagenda ne bafumba emmere nga bachefs naye era still it's a process which will take kiyinza okutwala ebbanga lya myezi nga 6 omuntu oba mwaka mulamba okusobola okutuula n'omanya nti kakati ntandise emirimu gyange. Mwena Uganda bannange abanda bakubukedde TV nga mbakubiriza nnyo abadde alinawo ky'olinawo nga tonnaba kukitunda kufuna visa ekuleeta mu America mbadde nkusaba oyongereko bwongezi ku ky'olina naye olemeko ojjako ky'olina kubanga naffe eno gye tuli tugezaako okulaba nti tukomawo eka tusobole okufuna ku mirembe tusobole okufuna ku ssanyu kuba obulamu bwa wano bwakukola kwebaka na kusasula by'okozesezza.